Security kweri titugenda kukkiriza muntu yenna ayagala kutiisa abalonzi nti wona abovuddeyo wajja kubeerawo kino nedda. Tukikanyako bulungi akikyuka ebikolonda kakirangiridde. Wona abamaze kulonda va ku polling station. Ekintu kino kiri mu kulaba nti titubeera n'abantu bangi ku polling station. Already tulina ba agents, tulina ba candidates bangi. Buli candidate eteeka limuwa agents babiri. Raba constituency nga Kyadondo East mulumu ba parliamentary candidates 15 abo ba agents 3 pa polling station. Tulina ba candidates 8 presidential teams 2 ba agents 16 pa polling station. Tulina abakyala 5 agents 10 pa polling kati omugatte tuli kumpi bantu nkaaga bali mu polling station legally mandated. Kati abalala tubatukola watch embeera eno genda kutattaganya the doctrine of secret ballot inti twagala okulonda kuno kube kwakyama na recruitings polling day officials abagenda kwasaganyiza omulimu guno mu district yonna nga buli polling station egenda kubeerako abantu 8 abakulira munda 6 ogatteko na 2 PCs bano bebakuuma obutebenkevu ku polling station. Tubirina ebigenda kozesebwa byonna. So abalonzi ntoto wakiso katere na milioni 1.45 n'okusobamu betulina polling station oluli twale na polling station zuru 10 ana musatu 1434 kati tulina 2452 yawo wonna wetugenda kulondera. Twewala akavuyo, twewala okutiisa abantu betuwulidde waliwo abatambula nti bona abavuddeyo kulonda bagenda kubeerawo akavuyo, bagenda kukuba abantu. Teri kavuyo kona kagenda kubeerawo, teri muntu yena gwe bagenda kukuba. Security egenda kubeerawo kulabira ddala, ate egenda kubeerawo ddala kulaba nti buli omu yenna n'abavuddeyo kulonda agenda kulonda bulungi addeyo waka nga teri amugambyeko. Oyo wonna n'ava waka nti avuddeyo kujja kutattaganya okulonda okugenda kubeerawo nandi musabye n'atajja.